Yevuddeko gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yagunjawo ensomesa empya giyite curriculum empya nga eno egenda kubeera ng'eddira eyo ebaddewo mu masomero aga siniya mu bigere wabula olukiiko lw'eggwanga olukulu lwavaayo curriculum eno ne lugiyimiriza wabula wadde nga guli gutyo abamu ku bantu abakwatibwako ensonga eno ng'abasomesa bannaddiini bo enteekateeka eno bagiwagira ne sekuwagira yonna ensonga eno Gerald Mutumba agirondodde. Okusinziira curriculum eno empya, gavumenti eyagala abaana baweebwa obudde obw'enjawulo obuyigirizibwa emisomo gy'omutwe gamba ng'okutunga, okukanika, okuzimba n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo wabula okuwakanyizibwa okuliwo naddala okuvudde mu baka ba paalamenti ne bannabyabufuzi ab'enjawulo enteekateeka eno baagala esooke emale kulambikibwa bulungi nga tennatandikanga muno mwe muli okusomesa abasomesa bagenda okugiteekesa mu nkola era paalamenti esalawo okugiyimiriza mbagirawo wadde ng'ebadde erina okutandika olusoma luno olw'osooka omwaka guno. Wabula omusasi waffe ayogeddeko n'omukulu w'essomero lya Wilde National Primary School Ebbira mwategeerezza nga bo bali emabega w'enteekateeka eno yonna kubanga egenda kwogiwaza abaana baleme kwekubira mu bitabo byokka nga bwe gubadde mu curriculum enkadde. Yatuyamba okulaba ng'omwana obwongo bukola n'asobola okwetonderawo omulimu ya technical part zani eno curriculum ebaddewo basoma etubasomesa eby'omu class naye nga tebalinayo NSK. Songa Dr. Christina Lwadda Alutu okuva mu Setendeko Makerere University ng'ono asomesa abasoma obusawo agamba nti kino eggwanga lekyali kirinda obwedda era ke kituuse ebiseera bya Uganda bitangaavu. Nze nsuubira nti curriculum eryagaliza abaana baffe ab'eggwanga eno okubeera nga bava mu ssomero nga balina skills okuba nti basobola okwebeza. Songa ye bwana mukulu w'ekigo ky'Ebuloba Father Paul Sembogga agambye nti enkola eno okugiteekesa mu nkola kigyetaagisa okugyetegereza nga tennakakasibwa. Kigenda kuleeta birungi byokka byokka kubanga tetunaba kukola ki kukigezesa. Obuulyawo enkyukakyuka webangeze tuyinza kugigezesa bugezesa oba weeri tugigezeeko tulabe bw'enaaba ng'ekola enaagenda. Musasi waffe bano bonna abasanze ku ssomero Wilde National Primary School Ebbira kulitegekedde ekitambiro ky'emmisa okwebaza omutonzi olw'abaana baabwe okukola obulungi mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu ng'ekitambiro ky'emmisa kino kikulembeddwa bwana mukulu wa Buloba Parish Father Paul Sembogga. Baana abaakira ku bannaabwe baweereddwa ebirabo ebitali bimu omuli ssente enkalu emifaliso n'ebirala ebiwerako ng'akamu ku bubonero akusikiriza abaana abakyeyongerayo n'emisomo gyabwe nabo okukola obulungi. Dr. Nalwadda nga yabadde omugenyi omukulu akalaatidde abazadde okukolera abaana baabwe kubanga kye kirabo kyokka kye basobola okuwa abaana baabwe ng'omwana omulala n'omulenzi abawadde emitwalo 2 nga nabo basikirizibwa okuba nga basoma bulungi bafune ebyo bafune bannaabwe bafunye nga basikirizibwa kyova nga tuwawadde nze the best ne bonna aba discipline okuuma empisa kubanga buli Mwize yasinga yafuna obubonero 5 ng'essomero lyatuuza abaana 41 nga bayita mu ddaala erisooka n'eryokubiri. Gerald Mutumba, Delta TV Amasukulumu.